kyofula bira bonna bali mu ofiisi eyo naye bonna batunulira President Bobi Wine nga bamwegomba begomba bwe balaba nga yeekulisizza kaserefu nabo ne baagala batandike kopa ye tebamanyi ate eno generation ddala kati that cross generation ye batawaanya kati batandise kulosi ne baagala kudda ate mu generation gye batakola kiba mu kaseera bwe balina okubeerera serious. Nyongera okwebaza gwe atugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo Redison TV, Shalom Television Uganda, tiimu Kyagulanyi TV n'emikutu gyonna tutera okusinziira okuba nga tukuweereza naye nga ssaawa eno yennyini mbalamusaako era mbakulisaayo ku mirimu mukulike eyo abanyuse abakyakola mugira mukola musiibye mutya mwasuze mutya okusinziira ku budde n'ensi gy'otulabira weena ku mukutu kw'otulabira oba oli ku Redison TV oba oli ku Shalom Television Uganda. Tulina musiraamu wange nga bulijjo pozi yange anomuyita musiraamu wangamba babeera abantu abatasaalasala ensonga nyingi zetugenda okwogerako naye nga tunaba kubanga tutandika munale bunja kutusaba abantu sooka obabuuzeeko balamuseeko n'ekiramuso kyammwe kino tubeere nga tweyongera ensonga zo wezize tugenda okwogerako ate gwe buli we tujja wano mbeera mu kweraliikirira kubanga gw'osabula abasajja n'obabuzaako ne bwe batuula abasajja bambuuza ebibuuzo ebyo omusajja oyo lwaki atuyisa bubi sooka obabuuzeeko tugende mu nsonga. Njagala osooka okulamusa ku mulabi waffe ku Roads Media atulaba n'abatugoberera n'okwongera okunga bannansi nti bwe mulabanga platform nga zino muzettanire nnyo tubeere nga tugabanako ku bintu bingi naddala mu nsonga zaffe eza struggle. Erinnya Abdusalamu Bomboka Munanuku Mberenge Junior Kyagulanyi ye president waffe n'ekirala kyowerabidde obajjukiza abantu bano nti ffe media zaffe zino ffe bannamawulire abakkiriza nti tuli partisan naye bannamawulire abasinga batya nnyo okukkiriza nti bali partisan ubundi kyogijjeeko ffe bannamawulire abakkiriza nti tuli partisan ffe tulina gye tugwa kyova olaba omuntu atayambadde bw'ati tetumuleeta tetumukyaza atayambadde enkofiira bwesi tetumukyaza atalina ndowooza bwesi tetumukyaza okuggyako ng'ate ali mu bintu birala kati ebimotivating abantu nnimiro bya bulunzi ebyo byonale pulezidenti akomawo mu ggwanga essaawa yonna abantu bwebategese otya twetegese tunagenda kweyapooti mukima oba tugenda kubeera buvezi mu mayumba gaffe mu kitugambe nti omukulu yakomyewo dda ali mu ggwanga liri yawangula obuyinza. Nga bw'omanyi ebyaffe tubikola mu ngeri ez'enjawulo ate ne gavumenti gye tuliko gye tutambuliramu tugitegeera bulungi. Pulezidenti tuyinza n'okuba nga twogerera kati nga ali mu ggwanga so ekyo bannansi njaga bakakasa pulezidenti ye abeerawo nga bwe twogera nti ensi eri global village leero obeera wano enkya n'obeera wali kati nga satwagala kubeera South Africa so ensi eri global ready. Pulezidenti kyetaaga kugamba nti pulezidenti taliiwo ne bw'aba ali mu America pulezidenti waali so pulezidenti luyinza n'okuba twogera kati nga pulezidenti ali mu ggwanga yatusedda era we njagala okugambira bannayuganda bonna abatulaba nti Ssaabasajja Kabaka yatugamba abavubuka tukwatemu ekyokula n'atugamba tetubongoota ku nsonga eno 2026 ali mu koona Museveni tagenda suuka 2026 ekyo kiva mu bannayuganda nene 2026 mutwe mwagala nedda ssebo walulabyeko okutobozi lyange nga nkugamba 2026 zebadde sinayogera nze simala geyogeza ekifaananyi era njagala obba tegenda 2026 Museveni talusuka awo tugenda okugamba nti tujja sigazaawo olwo Museveni zimu olw'abantu ababadde batamulinya mu gavumenti ya Museveni naye kyemanyi tunatuka 3 nga baweddemu so kyo njagala osuubiza bannayuganda n'obbateekateeka oyaga nti kakyawo bw'oyogera bwoti obanga ayagala okulaga omuntu nti Museveni agenda kuvaawo naye ate waliwo abantu abamu ku bantu nga tebaagala kuwulira stories nti waliwo abamu ku bantu be netugenda osigala nabo tunaatambula tutya n'abantu okubamala abamu nti tuyinza babanyirawo waliwo abeekweka wansi eyo wakati nga tusunsula tujjamu bonna tutwala kuba balina osasulira bye batutte balina osasulira ebintu byabannansi olwali tulina minisitule ez'enjawulo naye minisitule ezo zonna zolaba ziri ku mululu wa musono naye tewali minisitule n'emu ekola tulina institution za gavumenti zonna zirina abazikulembera bali omusimbi n'omusimbi gwa ssente kanjaga otunene NSSA
ng'otunuulira omukungu omukulu Richard Byalugaba ng'alwanako mawo ku ssente zebalidde mwene Sseeko naye alwana era alwanyisa munne akoleki akomewo kikulaga nti wali waliwo okola ki omulio ku mivuyo egiwalabye mwene Sseeko ne badda wali kutaka lyetemanga ne bagamba bazimbako ennyumba z'abantu ssente no zaffe abakozi si zaabwe naye obamala okuteeka okuinvestinga ssente ezo ate bubenyini batereko kaana nti ate nebazinvestinze ate takansi yabukuusa bajja babbiraawo ssente y'omusolo so munnayuganda yenna gyali alina okimanya nti ebitongole ebyo byonna ababikulembere abali abi bo byandibadde biyamba munnansi nolwaliwo tubanga tulina minisitule ng'oŋŋambe minisitule ya herete ebbanga lyebaddewo n'abagikulembedde nti abo bantu bwetuba tulina okubeera ebyobulamu birina kubawa ebitugu ebyenjigiriza olwaleero tuli mu kutagala n'enyu kalikulamu eyajja amalwaliro gagazimbye bwe bagamba olwaliyo ebyobulamu kankubuulire ebyobulamu ebirungi tetwetaaga sitokikya za bizimbe amalwaliro tugeetaaga ekiyitibwa eddwaliro ofuna bikozesebwa bibeera mu ddwaliro so si kujja n'okuŋŋaanya muzimbo n'ozimba edda bajjajja fasi yasobolanga okubeera awo n'abeera n'akasiisira ke n'akulizaamu abaana be nga naffe era bw'osanga oli ng'alina mansioni naye olwali osobola osanga omusajja ng'alina mansioni naye ng'alemeddwe okuza omwana ekyokugerezako osobola aba abaana abawala abakula kati ensangi zino abavubuka nabo tebakyali basajja bavunaanyizibwa naye nga kiva kuki abazadde kati abasula mu zimansioni abazimba bizimbe ebyakabi tebakyasobola kukuza baana nti ekizimbe bwekiri naye temuli bikozesebwa sisitimu za famire zaafa kati ne Museveni naye byatutaddemu ebyo oyo katemba bwatutaddemu kati munnayuganda awulira nnyo ebintu ebyo awulidde nnyo ebintu ebyo n'emmese zaatuuka okulya emmese zaali abaana mu ddwaliro ly'Ekaweppe n'ebyo bannayuganda babiwulidde nnyo naye baagala solution muyina ze muyinza otteeka ku mmeeza kati kankubulire kino olwaliro gwe munnayuganda lyo nga tunaba tubanja kiki kye tugenda kukola tewaliwo ffe kye tusobola kukola kati nga gavumenti ya Museveni ekyaliwo kitegeeza solution eri bagambye ekizibu kikiri ate gwe osobola okugamba nti kaze kanzira mbeerawo ffe mu busiraamu tugamba ekizibu bwoba manulaha minkum munkara fabirugayiruhu biyadihi wa illa lam yastati fabirukalbihi enti omuntu waba alabye ekibi mu mmwe kigisewo omukono gwo tebagamba nti ate sooka ogire munnange obeeko nogerako weegonzegonze kigisewo omuki omukono gwo bwe kiba kikulemye kyogereko olwo ogenda okendera amaanyi n'obuyinza be bannansi bannayuganda twogera netubajjukiza bannayuganda baagala nnyo okwogera ne bakubuuza nti Bobi Wine ayagala obukulembeze akozewo ki agenda kukola naani alina tukulemberamu bukulembezi kubanga era bw'oyogera bwotyo nsijjukiza sitoole eno tebaagala bwe bawulira omuntu nti ateesezza ne Museveni kibi nnyo era mu bannayuganda tebakyagala kiwulira baagala kintu kimu Museveni avuddewo action plan yani agireeta kitegeeza kyayagala okuŋŋamba nti pulezidenti Bobi Wine tasobola kuteesa na Museveni tasobola kukola naye kuba tasobola kuteesa naye mu buli ngeri yonna bannayuganda ffe tulina omukwatirako netujjawo n'alyoka akola byali mu kubagamba netulyoka tubaako tutandika okukola bannayuganda byebakola ebyokukola weebiri tosobola kugamba bannayuganda nti wali byakola ebyokukola weebiri era ne bwe tuba tukozesa bukozesa pulaani zaabwe zibajja nazo zisobola okukulaakulanya eggwanga lyaffe naye akabenje akali wano bannayuganda tebaagala kuteeka mu nkola baagala nnyo okwogera bannayuganda baagala nnyo okukola ki okwogera era kyokola wali ombuuzizza nti oluli twabyogera pulaani kati gye tuyina tuteeka mu nkola bye tuteekeddwa okukola ki okola okusobola okuggyawo mwami Museveni kitegeeza solution eri emu yakwejjako nakyemali bannayuganda baleme na kwebuzaabuza saga omanyi waliwo abalala bagenda bagamba kakati obuzibu bwa Uganda si Museveni olwayo Museveni yajja n'enkola y'ekireekera olwo mu ggwanga gyetutambula nayo gyetutambulamu nti n'ali mu byenjigiriza n'ali eri mu kalwaliro mu kyalo nalwo akola nga muyeekera wo omuyeekera bw'atuuka buli muntu wabeera mu kafo ne bamuwa akaluutinga bulutiizi buli kwamu era buli omu olwaleero twabanga n'ebitongole eby'obwannakyewa nani government organizations nga ziriwo okuyamba muntu bwannakyewa kuyamba abantu n'olwaleero nazo tezikyaliwo
eziriwo nazo ziri omwana onya wakola wafunira wabbira eyo enteekateeka eyo mwami Museveni yagiteekateeka bagi yava nayo muki mu nsiko nga bakimanyi balina olumba awantu ne balumba ne batta abantu ne babatta ne babanyagako ebyabo kati ne bavaayo katuli mu modernitera badda balumba nojja nti institution kyevaamu ssente nyingi ne bagiyingira nti awutadde waani tuteekawo amanya gaabwe mugamanyi bateekawo omwana wa jjajja waabwe bateekawo omwana waabwe olumuteekawo ne baluutinga eziri awo zonna ssente ezo ezandibadde ziyamba okulaakulanya eggwanga kati zolero nkuwa ekyokulabirako buli wiiki ntera okubeera mu Uganda muno nga buli wiiki eyita nsobola ntambula disitulikiti ya 25 ku disitulikiti za Uganda 140 n'omusozi kuba waliwo nezijja empya waliwo neziri proposed zitanaba waliwo nezikola nga naye zirina ne baradisi naye nga tebyaba abakola nga tebaziwandiisa ne bannansi tebazimanyi naye nga zirinaye awo wenyenenyeni nga tetunaba kugenda mu nsonga ndala oliose noyogera ku kya RDC twagenza okubala ofisi y'aba RDC agwe munauganda atugoberera ku Redison TV ba RDC bano tubala RDC naye abaako abantu abalala bakola nabo kubanga ofisi wansi we twalabye waliwo depute we waliwo piso waliwo smaba miso waliwo baani abantu abo bonna basasulwa musaala kakati no era bakolera kyeggwanga basasulwa musaala okuyambako nakyemalira okubeera mu buyinza waliwo omuntu omwe yabayise bambega ba Museveni kituufu kyekigambo ekisinga obulungi baba bambega tebalina mulimu nagumu gwe bakolera banegana njagala omuŋambe wali omusanzeeko nga alopedde president bino waliwo n'ebyenjigiriza tebitambudde bulungi n'ebyobulamu tebitambula bulungi ensonga enkulu gye bakolako eryegi ttaka babira mu mivuyo gyakubba ttaka babaladisi bawulire bali awo muguni nti ate abajasi abakuuma ladisi ate bebakuliddemu ogenda okuma omugagga abaddanyaga abantu ettaka kikulaga nti bo batuukiriza misioni z'abantu ez'okwagala okwongera okwavuwaza bannayuganda mubeere awo nga bannayuganda omanyi bannayuganda babateekamu kati babasigamu ensigo ey'okubeera awo nga balaajana kyovulaba nze ne bontuusa ku kisenge nga sirina kyagwa sisobola kulaajana bw'oba nga gwanyigiriza ne bontuusa ku kisenge kyenkanawa sisobola kukkiriza kukola sisobola kukusaba kisonyi waliwo eyambuuzizza musiraamu waffe oyo nga tokyamuleeta yabulira watabanga abasajja baamutwala seba bantusooka obanyonnyola omusajja era nga bakutwala ne bakolera ekyo nkigambye era sikiddamu teri kisobola kuntuusaku newe kiba kikubanzi kyemmanyi ebintu ebiri mu nsi byonna byetukola nabyo katonda bituteeramu kitegeeza buli ekiriwo kitumala kasa tusobola okubanga tubyokipayinze bulungi ne tubikozesa bulungi kati bwemala okukkiriza nembeera n'omutima ogukkiriza nti byebiriwo bitumala sirina nsonga eyinza kuŋŋamba nti kankole nekyemalira kuba ne baakoze nabo teriyo bwe yali akoze naye naddamu kubeera senate bonna babeerawo bafuuka inseeni nga tebategeera waawo wenyini wengenda okubuuliza ekibuuzo waliwo omuntu eyatubuuziza ku vidiyo yaffe eri gye twasembayo okukola omuntu yatubuuzizza lwaki buli mwana awambibwa omwana yambadde nga gwe bwe bawamba Ashibaga Kato yagenda okudda nga olulimi lwayogera lulala ne bawamba Eric Mwesigwa yagenda okudda nga olulimi lwayogera lulala olowooza singa banaabakwatamu abalala bammwe ne bagenda nga babajjayo temugenda kudda nga mukyuse mukoleyo omusajja ne Yesu baamulyamu abantu yali atambula nabo ekirala mwami Museveni bwayavuwaza eggwanga lino abantu bali so desperate nti kati abamu we balaba nti bawamba bannaabo ne batulyamu olugwe ne bagenda eri sayidi kati abangi batweyimbikamu era bangi ne waliwo be bawambira ne basigala nga bakyali omulamu twali wano ne muganda wange Katumba Gerald yali akola ku radio ku TV ya Kaba EBS bamutulugunya naye omusajja akyali kumulama olowooza lwaki teyakkiriza n'agamba naye nze kino kyendabamu omulama tukyalinamu abantu bwe bati abalina ensi era gye bali egyo emitima gimwe giri mu bannayuganda era ekyo njagala okugumya bannayuganda basobola okutugula abasinga obungi ne bagula abantu bonna abasinga obungi naye endowooza y'abannansi tebasobola gikola tebasobola gigula endowooza yeesigalawo generations and generations kyova olaba njagala bannansi bakimanye nti kino enuupu kye yajja okukola yajja kuteekawo impact of change
ne bwe baba bano abakulembeze abaliwo nga babaguze bonna ne babagula ne bagula ne batuuka n'okugula pulezidenti waffe ne bagula abakulembeze bali mu bibiina nga bwe bagula amazima gasigala maki gasigala mazima amazima tegasobola kuvaawo buli muntu asobola okulwana okuba omutuufu naye ate si nti buli muntu asobola okulwana okubaawo ow'amazima oba okuba okwogera amazima amazima go gasigala gokka era amazima gajjawo ekituufu buli omu asobola okujja n'alimba neyesiga akazigo n'abeera omutuufu mu kaseera ako naye amazima bwe gajja gasangulawo ekibadde ekituufu nekifuuka obulimba so ne bannansi balina okukimanya ekyo era kyova olaba bonna abagezezzaako okulya mu bannansi olukwe bageza bawunzika obulamu bwabwe bukomaawo tulabya Katonga we mukugambye naye kakyalaajana netulaba Eric Mwesiga bwe bawekya paasi naye kakyalaajana kitegeeza abasajja bano bamala okukozesa ebyabwe biwene ebyo byone ate oli muyeekera buli kimu yejjanga mweka eno Uganda nkugambye ensi Uganda yalina eddembe lyayo ne bajja ne batabangula ebyokulonda bwamala obitabangula bo bennyini bagenda mu nsiko ne balwanyisa bannaabwe bajja mpaka bajjako batitooke olwana ne babanafuya ne bajjako olw'enkwe zaabwe olw'okweyagaliza bwe bamala ne batuuka wano era omulimu gwe baasooka okukola kwegabanya state machine zonna state institution zonna ne begabanya buli kimu kati munnansi ali eyo ng'asuubira nti wakyali President Museveni akyasobola okubaako nekyagatta ku ggwanga oba oli mu kwerimba kyoma bagamba nti mwenna mulina kukuŋŋaana ne tukuŋŋaanya amaanyi ffenna kuba abakulembeze abeeri waggulu amaanyi bagajjamu ffe essuubi balirinamu ffe omuntu omu yaŋŋambye ebintu bino mubyogera mu mawulire mubyogera ku social media naye ku gurawundi temubiteekayo onaleba gurawundi yeyimiridde gurawundi si ffe tubiteekayo gurawundi yeyina okujja nerera ffe omuntu wa wansi eyiriye gwali yampuliriza gwayina okusituka amaanyi g'osituka n'okozesa nze amaanyi gemba nago kitegeeza yenkola eri ffe tuli ku maanyi g'abantu naye kati gwe bw'oŋŋamba nti no nze ngenda okuba n'amaanyi kitegeeza mwagatuza eri mu nkulira dictatorship nze nyina okujja ntegeerera ekyekitu guŋŋamba otete ekitundu kyonna kyonna nze nyina okitegeerera kitegeeza kyenjagala kyengenda okuteekawo ne paalamenti walira ebeerawo nga Museveni alina okukozesa ssente y'omuwomusolo abeeko nekyayisaawo lwaki nti bannayuganda bebagira nti buli akabaddewo amataba gagudde mwami Museveni atulye bebalina okugamba nti mukulu kino kyekikola kijjaku kubanga era byonna byetutambulirako biva ku grawundi bebalina okugaa nti enkya tusituka tugenda mu State House ntebe kujja omwami Museveni tugenda kulongoosa kibuga tugenda kukirongoosa tugenda mukiringa tumugyemu n'obucafu bwonna amaanyi g'abantu wakati paalamenti lwayo yandibadde terimu oyo vulugu bantu kutegeera maanyi gali mu ngalo maanyi gali muki amaanyi omukulembeze nze avaayo nze maanyi ze bakulemberamu bukulembezi okulemberamu endowooza yaki ya community kitegeeza gwe obanga mumuli otwalira bali ndowooza yaabwe nemutwala nze omulimu ogwange gwokwata bendera nitukola ki tusonga wali eno fulaga y'ebirowoozo by'abantu bange oludda naye bannansi kati tuteezimbemu eyo ndowooza netujjawo netulowooza nti bwe tufuna omukulembeze ng'akafuusa Katonda kaffe nekyogulabaye mupya abantu benyini bebaleetera okukuliyetinga bukatonda obwo ne batandika okusiza kati waliwo omwami Museveni nga buli omu amutya teri abantu batenumwogera beerabire nti ate nabo abatya gulowooza lwaki atambulira mu bukeji ngemberenge era ekimutambuza nze ntambula ntya mbatyakooki sibatyako kuba sirina kyenabakola era nayagala okundeetako obulabe yamanyi Museveni amanyi alina ebikolobero yakola yamanyi andeetako obulabe yaba amanyi kyakola kyanjagaza nze sibalinako buzibu naye kati yola okuba amanyi atulinako obuzibu alina byeyakola ewaba olowooza lwaki teriyo bwakabaka ewaba olowooza lwaki teriyo bwakabaka teyazzaawo obwakabaka bwonna obwewabwe n'agaana era kibulamu bw'atuuka yatambulira mu kakeeki kuno bwe kubaako omuntu yenna ng'ova sayidi z'omu Western Uganda information eno nkulu ewaabwe wa Museveni naye yewaabwe kale gye batugamba nti gyava teri bwakabaka ng'ate olowooza lwaki yalwananyi bw'agamba nti yewaabwe gyava kyogereko alwananyi obwakyabasinga lwafunyawo obwakabaka bwa Buganda
yakumyawo bwakabaka obwebutega n'obwawa embala teri bwakabaka tebuliyo bwabwe lwaki yabulirawo bwakabaka bwankole kyebutugamba nti gye buli bukolera abasinga obungi bo bagamba embeera balyokke n'ekyo kubanga obwakabaka bwabwe tebuliyo tebasobola kuba nabo tebaagala kukyogera oba tebamanyi bamanyi naye olw'okuba yafuuka katonda yefuula katonda omutono w'abano wawano mu Uganda kati buli muntu ayogerako batya era bonna kati babire eri engeri gye wali wala nnyo bo batya nebagamba omusajja ajja kukola ki ajja kunyigira eno ate ekirala baagala nnyo obulamu balinga abalina gye baabubula bw'oba oyogera ku nsonga eziruma bannansi ngaoyagala okyusa embeera y'abantu tolina kutya nsonga yonna tewaliiwo muntu agenda kusalirawo obulamu bwo katonda yasalawo era katonda bw'aba amukozesezza jjajjewo obulamu bwo baasi kalaasi ekyo nga kiwedde agenda kutwali era kyova olaba katonda aba n'ensonga lwaki atadde abantu mu generation ez'enjawulo kitegeeza gwe totya kufa ate kati okufa nkutyekooki totya Museveni wandiŋambye otya okusula enjala totya Museveni ate Museveni mutyakooki ate mutabani ate nga mutyakooki bwewakoleki tolina kyobatyako mubagana kayina kyayinza okunkola ayinza ate wuyo abanzise era bw'aba alowooza nti asobola okutta omuntu aswadde katonda y'abantu tte obudde ayina emyoyo gyagitereka bannayuganda singa bafuna omutima era bannayuganda nze baddemuza bagenda kutta ayina emyoyo gyagitereka atubulya emyoyo bonna bye yali asisa emyoyo yagiterekawo oba lwaki ng'oyagala okumanya nti emyoyo talina gyagitereka kyova olaba bazzi batta abantu genda kuva ku mulembe gwa Yesu buli agezaako okujja okuba ku kituufu abakafiiri b'obuyinza ne bajja ne babatta wasigenda wooza esigalawo era abantu basigalawo nga waliwo omuntu omulala akola ekintu kyekimu n'akola kyekimu egyo emyoyo giba kiri yafa Burkina Faso batta Thomas Sankara naye abantu abasinga bonna balaba Ibrahima Traore ono yawambye eyakolako aliko kati bamulabanga eyabbulukukidde mu kifaananyi Sankara omwoyo kati temwemenya nakuyadde nti ogenda kutyamba omusajja agenda kuba muveeyo mwogere ku nsonga ezibala bwe kitaaba ekyo tugenda kusigala nga tukaaba emyaka gyonna ffe tugenda kukkiriza bajjajjaffe bakkiriza n'abafeera bakitaffe ne bakkiriza era kati bw'oyogerako ennyo bakitaffe bo batiira ddala bakugamba mwana wange kola kigenda nkola bo batiira ddala bakkiriza yaga omusajja akole byakola ffe tugamba tetugenda kukola kikiringa bwolaba okwonoona obutonde bw'ensi bwe buli nti tebalina kantu ke baagala kulekera eggwanga yadde epaalo of Africa eggwanga eriyina buli kimu this country is endowed with everything naye buli kimu babaki ne buli kimu basaanyawo busaanya butonde bwansi basaanyawo busaanye lwaki bo tebalinaamu yadde esuubira eki bamanyi ensi ekoma kubo okweyagaliza okususi kyova kyekiri kyemugambye nti omuntu buli bwakuŋŋaanya buli kintu ayagala yabe bulungi amanyi ate ng'ebintu ebisinga babikola bakimanyi nti bibi tebamanyi nti okuba obulungi be bantu abakuliraanya abo abantu abalungi nti abantu bange mu community yange abantu bange bali buki omwavu kankuwulire kino katonda bakuŋŋambe omugagga niwe bakuwana nga gwe ali olina akazingako gwe mugagga ku kyalo nga weetoolodde obuzinga bw'abaavu abangi tosobola kwebaga era kyojja okukola kijja kuba eki ojja kusiba ekikomero ekinene osseeko senyenge waggulu oteekeko n'amasannyalaze oteekeko security kamera ogule embwa ekwekuuma kyokka ng'omaze okugula ebyo byonna ogule n'ow'emmundu agenda okukuuma abeerako awo kwalaati kyokka ng'ebyo byonna obina obikoze ne mu buli togenda kwebakayo ojja kuba waakamala okwebaka embuyaga egenda efuuwa eti omuti gugenda gugwa ku nnyumba olunako ku njuwa eti embwa egenda edduuka eti etumere emmotokayo bwenaata emmotokayo alamu ejja vuga ofubutuke ate baani abakoze eki banume nga naye ebikola ekyo tuwa byeteerawo wakuliyeti nga akazinga k'abaavu gwe nobabeeramu lwaki obeeraliikirire nnyo omwavu tasobola kwebaka ng'akimanyi gumugagga oli awo ajalowooza gwakutte kitegeeza abasajja bano ekimu ku bibatiisa kubeera nti bannansi baavu eggwanga onna ne balikenenula bannansi baavu bo bakimanyi omuntu anoonya mmere yaleero waliwo eŋŋamba egamba nti omuntu bw'oba ne ssente tofugika era mbu abasajja bayinza okukwavuwaza bakufuge bulungi bwe busiruye ndowooza ekisiru ekyo tovola butwaga tubalwanyise n'omwavu naye tafugika omwavu tafugika kuba enjala weekulume tekikolimu okuba ne katonda yakolaki omwavu tafugika okujjako ng'asaze Waffe omwavu owekitwaberera mu covid waliwo omuntu omu yatugamba nti nze okufa enjala kangende nfe essasi kyekyo kati omwavu atuuka ng'alina desperance of the highest order nga takyalowooza kyonna agamba sirina kyenfiirwa kuba ekisooka n'enjala egenda kukola ki
yakola okufenjera kampesi esasi nebafubutuka mayumba tebavanga yule bajja nobasanga babagoba omudo ngagamba okufa covid oba okufekiika okufenjera wakengende covid oba esasi kati omuntu wamala tuuka kweyo levu ensi batakyalina gyegyegyedda era oyo muntu abamu wakabenje nnyo aba takyalina mugaso n'ogwo mu nsi omusolo gwe mwagala tetugenda kugendamu no omusolo baani abaguleeta abagagga abakola olina bizinesi kati olwayinza okugamba entambula disitulikiti 25 buli wiiki buli disitulikiti gyoba oyise abantu services zebagenda okuwa hotero zogenda oyitamu zogenda okukola abantu obunabona oleka sente zoba okozesa oleka obakolaki emmotoka otambuza ogenda sasula gundi amaki disitulikiti zotambula tusooka otusomereko Kampala oyagala kutandika kubala amakubo gange nagambye tulina okukola ono mwami Museveni musajja tukola mu ngeri ya Robert style n'emirimu gye tukola tebalina gitegeera negyoyitira tetulina nakubala disitulikiti zotambula leero nti obongo bade tugenda kuŋŋamba disitulikiti zino Kampala Mityana Luweero oyinza n'okubobeera ebimuziki kyolina omanya ezo zino Kampala Luweero sikyayizinamu mugaso omugaso gwe nyina oyo emirandya gye nyina osimba eri kwe kuzimba eri emirandya mu bannayuganda abalamba buwano okuva edda nedda wano mutegedde mumumanyi abantu ba mu central bo bamanyi mukimanyi ekyokula naye ekibabulamu mmwe abawano mu central mubulamu okuteeka ekintu ekyo mu nkola muyina endowooza mwagifuna naye ogiteeka mu kuteekesa mu nkola gusa kuŋamba zitawusa eri wano gundi ey'entebe eri wali ekisawo kinyonyi kiri wali palamenti eryawo bali eri bagifuula deneggwanga ne tv biryawo eri eggwanga eryawo ate nga batugamba okuwamba obuyinza kasita muwambe ebimu ku ebi mugenda nga mubajjako obuyinza bwe tetuwamba ffe tetuwamba buyinza tweddiza bweddize kubanga olwede bwa bannayuganda olwedi bubaa buwamba kati ate ffe tetuyinza kuwamba ffe tweddiza bweddiza tugaa tugenda kweddiza obuki obuyinza bwaffe banansi tuzze tweddiza obuyinza bwaffe kyekyo kyetwagala bannayuganda era ffe ekyaffe tekirimu kuwamba zisirina ndowooza yakuwamba bwe twasembayo okubeera wano ffenna waliwo emboozi eyali egenda mu maaso entalo eziri mu bibiina by'obufuzi omusajja asensedde nnyo ebibiina tubadde tulina gwe tuli naye alina engeri gyatugambyemu nti ssaawa zino twafunye amawulire DP Mao bandimujja ku bwa party president ge mazima ge nagambye olowooza ebyo si buzannyo bw'abasajja bano era olowooza ffe abalina NUP omanyize munansonyiwa banaye ffe bannamawulire abali partisan ffe twasalawo ensonga tuzikuweereza nga tuwa ensonga ezikwata ku kibiina ekya National Unity Platform tuli ba Redison TV ffe bannamawulire abali partisan kati ffe abali mu National Unity Platform twewaze tutya abasajja bano emivuyo egiri mu FDC n'egiri mu DP n'emiri naye gyatandikira mu UPC tugenda kwewala tutya emivuyo gino okujja eno emivuyo egyo tujja gyewala naye ate tetusagimalawo oba nga abasajja bakyaliwo tekisobola kuggwawo nga bwe mugambye nti oli Yesu ne Nabbi Muhammad abaali basindikiddwa okuva ewa Katonda baabalyamu engwawo ne bakola kyova kati okumalawo emivuyo egyo tulina kuzimba kibiina nga bwe kiri nti amaanyi g'abantu ge gajja ne gatondawo ekibiina ekya National Unity Platform twajja ne pawa nezaala ki netondawo ekibiina ekyo ekibiina kyatondebwa abantu era kyokula sipiidi kwe kibadde kiddukira teyaddukisire sipiidi y'ebibiina ebirala era tewaliwo kibiina kyali kibaddewo wano mu ggwanga kitambudde nga National Unity Platform emyezi 3 yali emaze okufuuka ey'amaanyi era abantu tebagamba simanye ekyo mulinde akalulu kagwa 220 ababaka ne bajja over 50 members ne Museveni yennyini yatugamba nti bwe tunaatukira 220 era abasinga ne bagezaako okubawukutyanka bakulagula naye bonna tubalaba kati njagala nkulage amaanyi era munaasi enaali eyo togwamu maanyi nti ababaka bagenzi ekyo kiba kitegeeza nti oyo atuvuddemu amaze osaidiraininga n'omulabi waffe oyo amaze tuvaako abadde abalira munda muba mumulabi tuba tumaze muwona kiba kirungi nnyo kiba kirungi nnyo abo abantu buli wemulaba nga bajja bavamu oba buli wemugenda wabawo abatenderire waliwa buli wemubanga sitogo gye muliko eteremutuukako abatali bagumiikiriza bakola ki bagenda kitegeeza newe bandifunye obuyinza baba tebagenda kubeera balungi eri ggwanga kata balekemu era ffe tusanyuka nnyo abantu ngaabo nga bagenzi olwensonga baba si bantu balungi eri eggwanga n'erisitwago Katonda batuyambye n'abanika Katonda bamaze obbandika batambudde beerabisizza obudde bukyali ne bava mu buki esitwago
ate bannansi awo olina okumya gwe munansi ali wansi Kyagulanyi amaanyi gayina gwe bwatuula awo n'abeera awo nabo babaka ba paalamenti tebalina kye basalawo era bwe tuba tusazeewo nga bannansi abali wansi ku mutendera ogwa wansi nemusituka mwenamubawa bali ekyokukola kyeki kye tugamba nti ffe gavumenti gye twagala gavumenti eri centered on the people people centered government nti ebirowoozo gavumenti kwetambulira biva mu bantu international budget webegenda okugira egenda sinziira ku bantu n'abantu bye beetaaga so si mwami Museveni ayagala classified budget yenkana bweti so si nti bakuteeka muki naye ebyo bintu bannayuganda tebabimanyi abasinga obungi bannayuganda bajja bitegeera si nti buli omu agenda buli omu abaako ne level y'okumanya ku buli nsonga kyova olaba twetaaga nitugamba nti twagala amaanyi g'abantu abantu batuli baki kyova olaba we mba njogera sigamba nti ekasana njagala y'omuntu omu sigamba nti Mubende njagala y'omuki omuntu omu nga mwami Museveni ye bwakola olw'okuba ye ayagala bintu byakola ki byakufuga abantu namuki mudumu gwa mundu nakola ki nakubanyigiriza ajja mu kitundu n'afunawo ono n'amanya nogugenda okukozesa n'akwata ssente zonna ez'omuwa omusolo ne baziteeka muntu omu asobole okukola ki okufutyanka abasigadde neffe kyetugamba amaanyi abantu ffenna we tuba tukola gweolina kyomanyi oli alina kyamanyi nange nyina kyemmanyi buli omu alina kyasinza munne bwe tugatta amaanyi gwanga lyaffe tugenda batulitwala muki mu maaso naye bwe tunaaba nga tukolera ku eyo enkola nitwagala buli omu yabajja era juzi wano waliwo benasekerera bagenda ne batunula pulezidenti embusimanya balina physical policy bamuza ne bamujerekerera awo leka mwagala birina kyemalira mu buli kimu nti is a fountain of knowledge omukulembeze ensonga lwaki alonda kabineti etali ya 83 nga ng'ono alina baminisita 83 yemu ku kabineti ezisinga obunene mu nsi yonna anti ye abigaba nga birabo era kyovula bakwakuletinga constituencies ez'enjawulo kuba ye byebirabo byayina olaba a failed state abantu ensi wemala tebalina mugaso baminisita abo tebalina mugaso kiki kye bali bakola njagala mpulira minisitule gye mu minisitule zonna ze tulina munaku zino eziyise wiiki eno yenyini gye tumazeeko wabaddeyo UN Assembly y'omulundi gw'78 omusajja yattisa abantu 71 abakiikiridde Uganda naye ng'ate mu UN Assembly bakkiriza abantu 5 naye yattisa abantu abakungu 71 muli Bannabanja Abajessica Aluko baani naye kyetwasinza okunotisinga nti abamu babadde batwalidde mu boyfriends bwabwe side chicks bwabwe sente y'omuwi w'omusolo kati ekintu ekyo abantu abasinga tebakitegedde sooka obanyonyole ku nsonga eyo abo ngayita maalo nti buli wobeera n'abakulembeze abatazimbiddwa ku bambaala nga obukulembeze bwabwe bawadde nga birabo kyekyo kyodde okufuna nti buli opportunity gye balabawo bo bagira wamu bonga kugendako out kati toyinza kudya lukuŋŋaana ng'oyo luwe n'asembu ate guno olufuula lwakugenda out okutwala boyfriend wokutwala girlfriend nabbanja netubalaba nga bali mu ziserefu bagenzi baddamu balowooza anti bo challenge gye balina bwe batunuulira omulembe generation eno gye tulimu fetuze twajja mu generation eno eyafrika yentuufu naye kati obula okuba bo tebalina impact ku generation ate bo bebatandise okugoberera ki generation kibulaba balowooza nti office gyatulamu ate yegomba ono omuntu ali wansi kyofula bira bonna bali mu office eyo naye bonna batunuulira president Bobi Wine nga bamwegomba begomba bwe balaba nga yekulisiza kaserefu nabo ne baagala batandike kopa ye tebamanyi nti ate no generation ddala kati that cross generation ye batawaanya kati batandise kulosi ne baagala kudda ate mu generation gye batakola ki kiba mu kaseera bwe balina okubeerera serious babeere ku serious ku nsonga z'eggwanga balowooza nti bafunye opportunity okukubisizako ebifaananyiwa olwekyo gavumenti gemaalo ne gali nti bannansi buli wojja omuntu abadde omunaku n'omujja obunaku tebuva mu nkuba na ssente omunaku w'endowooza n'okutegeera buli bw'obajjayo abo abantu ekika ekyo modern baba balowooleza nnyo mu kufuna ebyobugagga n'okweraga wawo bakoze eki bwe batuuse tebabaako na wiiru yakolera muntu n'emu era kyekibonyaabonya kyobulaba wano mu Uganda the description of a leader is driving a very huge car. If you are driving a very huge car, then you are a leader.
alina ne convoy yekola ki natuka ku kyalo nasooka kyankalanya nokyanganya wo n'okola kyekola that is a kati lona lebo nga tumaliriza waliwo ensonga gye manyagala tunzike nayo wiiki eyewedde pulezidenti we yali ekaseese yasuubiza abantu be kaseese nti agenda kufandalizingayo ne babaka ba paalamenti abali ku KDNUP miliyoni 10 aziweeyo mu kawutulo w'okuzza omusinga wa Lwenzululu kubanga baali bamusiba ku babiri 16 era Museveni natta abantu 10,000 ekaseese eyo. Waliwo abantu abarezinze konsani mbuufu tuyinza okuba tutaddewo embeera eno yakwemulisa sente zaadde tezeetaagisa ne gavumenti esobodde kubeera gavumenti yeyina omuntu era we baiganye omumuta eba tejja mmuta sente zakwerabisa omuntu wandibadde obanyonyola ekintu ekyo ekikolwa ekyo pulezidenti yakoze ekyokuwaayo obukadde 10 kuba bwatuuse era puroguramu eyo twagikozeeko sente zatuuse kaseese. Kati abayogera ekintu ekyo aba si muntu mulamu. Waffe nze nazze kuno wano mu Buganda manyi nsuubira n'ekyatumya Obuganda okuba Buganda obw'enjawulo netwegatira muki kugatta abantu ab'enjawulo waliwo abasese waliwo abantu ab'enjawulo ne bajja ne begatta ne bakola okuki Obuganda ffe kyova olaba wano mu Buganda yadde batusibako ekyobusosoze naye ffe wano wetukuŋŋaanyiza buli muntu anti n'ayogera obusosoze asinziira ate mu Buganda mwalabira obusosoze era lidende ekyo kyokka kimumala okubanga bamukkiriza okubeera ati awo kati munnaffe ffe okulaga obwa Sseruganda ffena ze kuno omuntu ne waba mugagga ng'akusinga ne bw'aba ali mu buzibu okulaga obwa Sseruganda okola ki obaka ettafaali ojja n'obeerawo abalala n'osuza omuntu si kuba nti atyawo ewuwe oze omusuza just okulaga embeera eyo bwaki ey'obwa Sseruganda nti tuli ku nsi tuliko okuwa Katonda ono yabutonda yamala n'atuteekako n'obuvunaanyizibwa we act as vicegerents of God kati tubeera ku nsi nga tuteekeddwa okubaako n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwetukkiriza. So President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo ekikolwa kye yakola kyali kikolwa kulaga bwa Sseruganda n'okubuuza kubanga oludde esente zeetaagisa kuba omusinga tasobola kuddayo mu lubiri lwe baayonoona ne battiramu abantu ne batirimbuliramu abantu kataddeyo abeeremu muwogo omusayo gwayiika era bateekeddwa okuzimbira omusinga olubiri olupya n'eriruveeyo kiraga kuzimba kufuna ekifo ekipya ne bazimba olubiri olupya. So ekyo kikolwa kya bwa Sseruganda era nkunga ne bannayuganda bonna buli asobola alina kyayina mubeere nga mukola enteekateeka tesobola kuba za nkomedde. It was a symbol that ffenna twetaagisa okukola ki fundraisinga tubeere nga tugenda tuzaawo obwakabaka bwa Lwenzululu. Tugenda kukoma wano obudde eddakiika 4 esigaddeemu eddakiika zaffe okuggwayo. Dr. Enzyme ndowooza olwaleero bwe kibe tulabise tugenda kuba simanyi tujja kukomawo essaawa yonna Onalebo ono gwe mulaba ye taliiko budde ensonga yonna wejjidde ye waagikubira. So kati wano ku Redison TV nawe watulabira ku Shalom Television Uganda olwaleero wano wetugenda okukoma puroguramu eno tujja kuba tulabagana olulala naye nga tanaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko subscribe ng'okwate n'ekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna tweyanziza ssebo olwaleero abantu message bagenda giwulira ayina obubaka bwe oba kibuuzo oba kuwabula ensonga yonna osobola ogiteekawo wansi mu comment section puroguramu eddako ne tuba nga tubiddamu oba olina kibuuzo oba kuwabula kyonna kiteekewo tujja kukiddamu Onalebo tujja kimuleetera abe nga akuddamu oba nga kuwa ansayo omulundi omulala gwe tunaba tusisinkanye. Tukomye wano olwaleero.